Kuto omupiira n'agukyanga tegubadde gwa penalty. Wabula agukyanze n'asala n'abasala n'akuba mu katimba. Goolo kipa yabadde ayagala ogukwata n'agweri n'aserera ku bisubi. Sharita n'ateeza goolo. Anyweze goolo era mwanyiriza nnyo mu nsi y'abafumbo enyuma. Ensi y'obufumbo lujja enyuma nemujja ku mukolo nga mwenna munyumye muti nga tufaanagana fene tujja nga tuli namunigina n'abakazi ab'ebitiibwa sintokuwasa mukwano gwonyako tofumbirwa feesi na kabina tofumbirwa nsimbi nesenga fe tukole tutya abavubuka abatuuse okubasa kale nga tujja ffeka ku mikolo netulaba ne ku bakyala abakuze nga bajja kuka ku mikolo tukole tutya kifina okukola okusookera ddala kukwafamukama bw'abadde ayagala sanita bayisaani senga n'asengeka ensonga n'alumba mwannyina taata wa sanita n'amugamba nti omwana afunye eki omubeezi kakati ne bamuwa olwakuwanjula mpaka lwagenda mu ttaka kitegeeza nti omuntu owokubiri ow'okubuulirako ebizibu byo ateekwa kubeera senga tabeerawo ku mukolo gwokka abeerawo mpaka lwe tukola ki mpaka kufa maama omulabe bamuwadde emmotoka maama kumaamira nsonga omuwala buli wanyiga alina okutegeeza ku mami we mami n'addamu n'atuuza omwana n'amubuulirira era bwe banaaba bafulumya sanita ng'agenda ku bufumbo bagenda kuddamu bamulere ku mubiri taata ne maama ojja kumbuuza nti ate maama bw'aba yafa taata bw'aba yafa omuganda tafa kyovula nga tuteekako omusika maama ne bw'aba yafa bamusikira ne taata ne bw'aba yafa bamukola ki era bagenda kuddamu batuule balere omwana oyo ku mubiri baddemu bamuteeketeeke nga bebi kakati eyo bwe tuva olabye omuko nga bamuwadde enkoko ne bamugamba nti nakati ddamu omugabire omulala kakati ekitiibwa ky'obukoti kikoma ku kanzu n'eyo nkoko kakati olaba amaka nti gamaze okuteekako boundaries bwe tubadde twogera olabye bapasita zize kanisa tezibadde nga mwenda ne babagamba babatwala mu ki efe okututwala mu kyaki sanita akolagana n'abantu baki ffe tuli babuwangwa na nnono wadde nga ye mulokole kubanga kati lujja kikujjako okuba nga oli musira nze ndawa mu kisibo wano tukuweereza sawumu n'osiibulukuka kakati kitegeeza nti amadiini gonna kakati olabye abasumba ekkanisa ziri mwenda si bwe kiri kakati eyo boundaries mulimu ne bamaama olabye aboogezi basajja bakulu kakati ate mmwe abafumbo nga mwayanjula mwayogera mwalina senga lwaki mubuuka ensalosalo ezo mutuuke okunoba nga naye mulina olwo lwe lukiiko olusooka gyotwala ensonga zo nze senga kulanama nga twafunyemu obutakkaanya nga tugende wa maama gyali ekigo nga tugende wa mukomukunja engezo ennona eyo bwe tuddamu okugizimba ebintu by'okwawukana bigenda kuba biki bitono kubanga lujja katolaba tuli wano tetuyinza kulema kubula kitukayanya kobeere gwe ne lujja naye nga tuyita ttiimu ya kavitoni banaye kavitoni lwaki lujja ne jjajja jjumba bafunye obutakkaanya nga management ekola ki etuula bwe tulaba buke gundi TV yaffe kwokola kustativa ki ependeze egondoddwa bwe tuddayo ku bafumbo ababiri gavumenti yammwe ebeera mu kisenge mwe basengekera ensonga bwe tuddayo ku bafumbo ababiri gavumenti yammwe ebeera mu nju lwaki mutandikira ku simwalo nze nyenze sijja kudda ku simu abafumbo mulina kutuula wansi ne mukkakkana ensonga ne mukisolopingako kubanga obufumbo si bwa nnaku bbiri nti bugenda kukola ki kati ebintu by'obuuza ebyonoonye obufumbo byebyo nti omuntu yeesalirawo ate omuntu n'abeera n'anagambo ako nze lujja nga bondaba wano botera okumbogera noŋŋamba jjajja mugenda naye bana bamawulire abalala sibasanyufu sigotera obiŋŋamba kitegeeza nti obeera advisor wange mbamawulire kitegeeza bwe sikuwuliriza bw'osanga ntomedde nakati sikyakola interview za jjajja jjumba mba nabuuse ki advise yo kakati mubuli ebintu byonna byakwebuulirira awulire era nze kyensaba waliyo abantu bawogera nti
senga kulana majumba musajja wakuna basebo ne banyabo ffe tweronda yensonga twamanya ebizibu byaffe yensonga lwaki twakola ki ate ffe tuli bulungi basebo tuli happy timutugerageranya na kintu kyonna biri ebizibu ebyaliwo bogenda okunoonya bali bogasimanyi waliwo omusajja ono waliwo onoonya ne profayiro zaabwe toyina nekyoyinza basanga baali ku ddiiru kale no basebo ne banyabufe weetuli kyova olaba nti laavu eyaffe tojjera buki ate tusuubiza ba Capitol Music bannamawulire mwena gye muli tubasuubiza ffe situli bakwawukana gumu yooyo wensigaza gumu yooyo ndi musanyufu otulo twengenda okukwata tuyitirivu ejanza okutandika kujjanjaba abalwadde bange ab'e Bulaaya ab'omu Uganda bonna enkya leero temunumba naye enkya mudduke maakutandika kukuba lujja abadde atwawuddemu olayi bwabadde ayimiridde mu makati gaffe waliwo yamuguze abadde atwawudde